olusooka omwaka oba omwaka omupya aguyingiridde mu Busoga namubwine yabadde ali mu omanyi kati ojjukira nti president w'ekibiina kya Democratic Front DF alina obuvunaanyizibwa bw'okunoonya akalulu ke mu Nnyendo Mukungu then alina obuvunaanyizibwa obw'okunoonyeza beyawa kaadi akalulu oba obuwagizi mu bitundu gye bali kati yabadde wano mu Busoga ssebo ng'ali mu kitundu ekya Kigulu South waliwo wa DF gwe bayita Richard Stanley Mukisa gwe yagenze okunoonyeza akulagaye nti muve ku biri ebya tiiki ngambulera buli ogisanga tulina okubanga bwe tutyo tuleeta abantu nga bamaze okuyita mu kakumuntu obulungi ng'ono okulaba nga basobola okulembera ebitundu bino. Yalina ensonga gye yakonse ku negemagana n'ey'obwavu yakaya ati emasaka eri y'obwavu aye ate kabiri obuli enewaimu buno bwaswika ate yayogera ku bantu ku kigambo kulima era yakubiriza abanesogabira akati muvuye kwena abatwale kwere masaka muba abantu bali kwenda kulima ikiriza loba naye kwe yabadde anoonyeza simuwulira mu vibe timwidi na kumwidinze Mukisa Stanley Richard nenda mwaganaga gwota timubonanga nako nti oba nabona ku kifaananyi kye oba ka video ke oba timubonanga ku timwidi tisobola namukulaga eri abantu abandi babaga kaadi nga ni mu bitundu tibantu babayidi ono ni amunoni okwogerako eri eggwanga mzee yabadde yayogeddeko eri eggwanga li ku Lwokutaano which way in fact tebadde Lwakutaano lwakusatu mubaka bwe mzee yabadde aggalawo omwaka katale kyagula nayogerako eri eggwanga jjo n'agugulawo ate kabiri wena president w'eggwanga yayogeire ku eri eggwanga okuyigalawo omwaka ole yagwigulawo oli n'agugulawo jjo nga naye ayogerako eri eggwanga State of the Nation Address yabadde magere zira byayogera wena zira byayogera President Museveni yayigairewo omwaka ng'ono okuyigulawo ng'oligulawo naki abantu ajja kufugiranga weka eri ebintu byemwe mulimu ebintu by'okuwuddisa abantu bivue kutwogere reality olikirizako Dindi Kyagulanyi azitowa Kyagulanyi byayogera bisoboka mu bigambo aye mu bikolwa tibisoboka ndi muto ndi mwana mutoti muzee yamukoonye n'agamba nti ali mu kukolagana n'abantu ab'ebweru abakulembeza amawanga ag'enjawulo bagenda bamuwagawaga ye Kyagulanyi olw'amaanyi ne bamuwaawokaawo obusentaawo Kyagulanyi naye n'azzaayo omuliro era yalonze olukiiko mu State of the Nation Address ye lage nti yalonze olukiiko oluli okutambula nga bululondoola ebizibu zira olukiiko lulonze luli kwa nani bulondoola ebizibu in fact mistakes ezikoleddwa ne government ya President Museveni soko ulize kano kakulu mpa amawulire agakoze agali mu Busoga soko ulize kano ebyo byabwe tibizira mu makulu olukiiko luli kulondoola mistake muzee zaakoze ebyo bizirayo Kyagulanyi bw'aba amaze okulayira omwezi guno batandikirewo okulongoosa ensobi ezo ng'alayira ku bwaki nga president oli mulalo agiraga nti hi Robert Kyagulanyi Center mawulire va ku ebyo Honorable Igeme Samson Nasani Nabeeta olwali ali kutambula ali mu field ali eyo gansi old boma mumubwaineku mu kibuga Mbatawa ali kutambula akalevu kali kwala Igeme akabaniro kaife kasaawa nkukubiriza okulonda Igeme Nasani Nabeeta ova ku President Museveni wano ikagansi agali esaawa takutiki kasobona musada wa kalevu Sumaili neyo oyo gwoba otekutiki tozungazunga n'abantu bamitoti bokesi kututawa abesimbyewo mu Busoga batandise ogula obuzindalo buno bwe bayita Mukalakasa agenda atambula nako nalabyeko yasooka gula n'abalala bamukopye ate musengere atambula abazira amasanalaze bamweyungaku agenda atambula nako abeeyo muli mutya yefe abanoonya akalulu muli waje muli yefe abanoonya akalulu mulungi ino naye ate enkola yonna gyagadde kuba kati eyamba abantu abaava ate okumana nga kampeni netuyambye ino wale babere bakubanga bituuti bajja buli omu yayemera ku kyoto yakobera abantu ebintu kwalengamu ebintu okwesoomooza kunene ino buti saawa eno lubimbi lw'okwefwako mudofo kimanyi nti kampeni ennaku zino zikyuse nnyo ate ku mulundi ate naawo nze munanga naawo abantu olaba abeesimbyewo kati batono nnyo abakuba bino ebipande ebyokutimba ku mayumba ate byaki baana bati bakuba ekipande kye nasimba waggulu waleeri yakugamba nti musajjawo ingina olw'okukyoba ensiko buli kikono kya masannyalaze we kiri mu Luuka North kuliko ekipande kye waggulu ekyo tasobola kutuuka ku kyobe ine ensiko
gwoli kunkoba byakozeeko abantu balina okumwikiririzaamu mwe mwayitayo oyo omusaadde ono yeesimbyeyo eyalimbalimba abantu bw'ajja kuwa bibiina ssente muyaye muzira amakulu eri yeyayidde eruwuka owundi yeesimbyeyo n'ikyobe bwe batya David balondemu ewa nange abafere bayidde mu kintu kino yasooka yasimbisa abakyala line yakati njabaga emiliyoni 5 oba miliyoni nakati abakyala yabita inuma tyalenga ajja okufuugisa teyayira balonde mu mwagalako kimu kyaki muvumi dikula kala omwana yavuma kukala katambika yavumirako omwana ati ajja muwuya aliko dikola biki ebyo byakutiisatiisa eyokutiisatiisa mubona ne matrisi family eyo azira family yanatwala mu muntu oyo kalwaziraku kasita omuntu oyenda nga toyenda kukukobako muyeba nandogera ku nja kukisatiisa omuntu kodingo ebyo omumano tyogwire